السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tumwebaza Allah w'ekitiibwa nannyini matenda amajjuvu oyo akyatukuumye nze naawe kubanga tukyali balamu n'atutuusa akaseera kano era n'atuwa obusobozi obusobola okubeera nga tuweereza eggwanga awamu n'obusiraamu. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala asiime okulafugana kwaffe era abeere ng'atwongera okumanya atuwa okukolera ku ebyo bye tuba tuyize. Amannya Umaru Sulaiman Kasule nga bulijjo okukutwala mu mirimu eyitibwa al-mirathi obusika. Paati gye tuliko tuli ku paati ey'omwana ow'obwenzi. Twebuuza nti abaffe omwana ow'obwenzi y'ani? Omwana ow'obwenzi y'aliwa? Omwana ow'obwenzi akusikira oba takusikira? Omwana ow'obwenzi njawulo ki gy'alina ku baana abasigadde? Sijja kulwisaayo mu bye tulina, ojja kulaba nti tulina kye bayita waladu zina, ffe tukigenerayizinga tukitwala nti kiri wamu. Tugamba bugambi nti omwana ow'obwenzi, naye kimanye nti waliwo omwana ow'obwenzi abaana bafaanagana abalala, alina byabafaanagana ne byabaawukanyaamu. Tulina omwana gwe bayita waladu zina, omwana ow'obwenzi. Ne tulina gwe bayita waladul mulaana, omwana abakadde be nga baamwegaana era ne beekolimira. Ne tulina waladul ashibha, omwana atankanibwa. Ne tulina ne waladul laqit, omwana eyalondebwa omulonde. Ne tulina ne waladu al-ightisaabi, omwana ng'omukyala baakwata mukwate oba omuwala oba omukyala nga oli yamwebakako nga takkiriza. Kyetwali ng'olutalo bw'olulaba abasajja abajaasi kye beekola ku bakazi b'abantu oba ku bakyala oba ku baana abawala. Abaffe omwana ku abo bonna nga bwe twogedde ab'emiteeka etaano gwe bayita omwana ow'obwenzi y'aliwa? Ffe tukigenerayizinga tugamba bugambi nti mwana wa bwenzi. Ennamula z'abo abaana bonna nga bwe mbakubuulidde ziri ddawa? Tugenda kutambula mpola mpola insha Allah paka Allah wanaatusobozesa okuba nga tuggusa tumanye omwana ow'obwenzi n'enjawulo ye wamu okumanya nti ye yaliwa. Tutandise mu butongole. Al-muraadu biwaladu zina wama yushbihuhu min al-haalaati, ekigendererwa n'ekitegeeza omwana ow'obwenzi n'abo abamufaananya embeera. Maana waladu zina, amakulu g'omwana ow'obwenzi agamba arrafa'u az-zuhailiyi. Ekigambo ekyo yakireeta oba yakiwa definition oba tugambe yakinnyonnyola Dr. al-Wahbatu az-Zuhaili mu kitabo kye kiyitibwa al-fiqhu al-islami wa adillatuhu. N'agamba nti waladu zina, omwana ow'obwenzi huwa al-waladu alladhi atat bihi ummuhu min tariqin ghayra shar'iyyi, ye mwana oyo maama we gw'aba aleese ku nsi nga tayise mu makubo matuufu ag'eddiini ey'Obusiraamu. Aw huwa thamaratu al-alaqatu al-muharrama, n'agamba oba kitegeeza ebibala ebizzeewo olw'amakubo amakyamu oba olw'enkwatagana enkyamu ebaddewo wakati we ne baabakwataganye nabo. Wajaa fi mawsu'ati al-fiqhiyyati fi ta'arifi waladi zina. Ebigambo ebyo nno byajja mu kitabo ekitibwa kiyite encyclopedia, kiyite kye bayita encyclopedia, kyajja nga bakinnyonnyola mu wizaratul awqaafi wa shu'uni al-islamiyya al-Kuwait. Bakinnyonnyola okuviira ddala mu ministry ekwatagana ne affairs z'obusiraamu mu Kuwait gye bayita mawsu'atul fiqhiyya al-Kuwaitiyya. Ojja gisanga ku internet bweri giyite encyclopedia. Bannyonnyola ekigambo ekyo ne bagamba nti fi ta'arifi waladu zina, mu kunnyonnyola ku mwana ow'obwenzi bagamba nti huwa al-waladu alladhi ta'ati bihi ummuhu natijatul irtikabil fahisha. Batugamba nti omwana oyo ayitibwa ow'obwenzi oyo maama we gw'aba aleese ku nsi kuno, naye nga kyekibala oba ye impact oba ye result ebeezeewo olw'ensonga y'okuba nti maama oyo abeera
yeebagala ekikolwa eky'obuwemu. Tokyerabira nti obwenzi kikolwa kya buwemu. Allah ekitegeeza dda mu Qur'an nti innaha kana fahishatun, kuva dda nedda ng'ekikolwa ekyo kya buwemu. Ate wasa asabiila ng'omuntu yenna aba akikutte aba akutte ekkubo esimbayo kubanga bbi. N'olwekyo imaama omwana gw'aba azadde gw'aleese ku nsi ng'ayise mu kkubo eryo ery'obuwemu. Wa fi mawdi'in akhar, ate bwe tugenda mu ngeri endala tugamba nti mu ngeri endala nti huwa nikahu alwalad, agambye nti huwa alwaladu alladhi ta'ati bihi ummuhu min safahi la min nikahi, ye mwana oyo maama we gw'aba aleese ku nsi kuno ng'ayise mu kikolwa eky'obwonoonefu buyite obwenzi oba obutambuze, nga kituyise adultery and fornication, ng'akoze obwenzi obw'abafumbo, ng'omufumbo okwongera mu bufumbo, oba abavubuka okubanga bakola ebintu ebifaananako bwe bityo, la min nikahi, so nga tayise mu bufumbo obutuufu. Waqala Sheikh Jum'atu Buraju fi ta'arifihi, Sheikh ayitibwa Juma Buraju ye mu kukinnyonnyola ekigambo ekyo. Juma Buraju yayitibwa Jum'atu Muhammad Buraju, erinnya lye Jum'atu Muhammad Buraju, ng'ayogera mu kitabo kye kitibwa Al-Hukmu, agamba nti hukmu al-mirathi fi shari'ati al-islami, ekitabo kye yawandiikako ng'awandiika ku nnamula z'obusika mu ddiini ey'Obusiraamu. Yenna akyogerako ekigambo ekyo ng'agamba nti waladu alladhi, ng'agamba nti omwana oyo aba azaaliddwa yaji'u natijatan, yoyo abeera azze ku nsi kuno nga kye result oba ge magoba agaba gavudde ittisaali rajuli bil mar'a, omusajja okubanga yeegasse n'omukyala bighayri zawaajin shar'i, naye nga tewabaddeewo mateeka oba bufumbo bw'amateeka obumanyikiddwa. Ayi maakaana bitariqati safaahi, makulu kyategeeza mu kyo nga bayise mu kikolwa eky'obwononefu, okukola obwenzi oba obutambuze. Aw huwa thamaratul alaqatul athima, nga kenkwatagana oba yebibala oba omwana oyo yaleetebwa ku nsi kuno nga olw'enkwatagana embi ebaddewo wakati, oba enkwatagana enkyamu mu bukyamu ebaddewo wakati w'omukyala n'omusajja, wa yusamma biwaladin ghayra shar'iyyi, era bamuyita omwana atali wa muki mu mateeka. Oyo naye yakireeta ekigambo ekyo ng'akinnyonnyola mu kitabo ekyo kyennyini ekiyitibwa al-hukmu al-mirathi fi ash-shari'ati al-islamiyya, nga nnyonnyola ku nnamula y'obusika mu ddiini ey'Obusiraamu. Wajaa fihi aidan, era najja mu kyo n'aleeta ekigambo ekyo ne babeera nga bakituleetera omulundi omulala, abalala abamanyi abakireeta nga yakireeta gwe bayita al-Jaburi, wa huwa abul yaqdhani atiyatu al-Jaburi, ayitibwa abul yaqdhani atiyatu al-Jaburi mu kitabo kye kiyitibwa hukmu al-mirathi fi shari'ati al-islami. N'akireetera n'agamba nti kullu mawludun, ye mwana yenna azaalibwa min ghayri nikahin shar'i, nga tayise mu makubo amatuufu ag'obufumbo ge tumanyi, kuba obufumbo bulina empagi, bulina ebyetteeka, bulina bye bayita ebya sunna. Obufumbo bwonna mu mpagi n'ebyetteeka omuntu by'oteekwa okumanya, kimanye nti mu mpagi ezirimu kwe kufuna omukyala oyo ng'omufunye mu mateeka amatuufu ng'abantu be babakuwadde. Ekyokubiri, wateekeddwa okubaawo abajulizi abenkanya be tumanyi obulungi, bateekeddwa okubeera babiri. Abajulizi abo ne bwe baba basukkawo naye nga babiri be batandikirwako. Mu bufumbo okuteekeddwa okubaako kye bayita al-qabul, wateekeddwa okubaawo okukkiriza wakati wammwe, oyo akuwa naawe gwe bawa. Ekyokusatu, ezo nno z'empagi essatu, n'empagi n'ekyetteeka mu byetteeka ebirimu bwe kubeera nti omuntu atuukiriza amahare. Ebyo Allah abitugamba mu Qur'ani, tifankihuhunna biidhni ahlihinna, mubawasa abakyala abo nga mufunye olukusa okuva eri abantu baabwe. Omukyala teyeefumbiza, tamala gagenda atyo, si kyetwala.
n'olwekyo mubawase nga mubajja mu bantu baabwe ng'ate mufunye na lukusa okuva gye bali, ate wa atuuhunna ujurahunna, bwe mbeera mubawasizza abakyala abo mubawe empeera yaabwe nga ge mahare. Abasajja abamu bamma abakyala baabwe amahare, mubawe amahare gaabwe by'ebyetteeka ebikuuma obufumbo naddala ebifuula nti bituufu. Kale nno gwe wenna ali mu bufumbo weetunulemu, kubanga balil insaanu ala nafsihi basira, buli omu yasinga okwemanya. Omukyala oyo gw'olina, omuwala gw'oli naye, boyfriend girlfriend, gw'omanyi butya bwe wamufuna, naye kimanyi nti ebyo byonna Allah si mulagajjavu ku byonna bye tukola. N'agamba nti idhan min khilali ma sabaqa yatabayanu anna walada zina huwa alwaladu natiju min ma'i rajulin. Mu byonna bye tusomye waggulu bitulaga nti mazima ddala omwana yenna ayitibwa ow'obwenzi ye mwana oyo abeera azze nga ge magoba agafuniddwa okuva mu mazzi g'omusajja, ziyite sipaamu oba enkwaso, wa ma'il mar'a, n'amagi g'omukyala, laisa lirrajuli fiha shibha, nga tewaliiwo kubuusabuusa kwonna wakati wa mwami na mukyala nti baakoze obwenzi, amakulu nga waliwo okwekakasibwa, wala aqdin, ng'ate era tewabaddeewo ndagaano ya bufumbo nga bwe tugyogedde, wala milka, amakulu wadde okubaawo nti omusajja abadde ye nannyini mukyala oyo, milka al-yamin. Kyebagamba milka al-yamin kye babategeeza ng'omulembe ogw'abaddu ogwaliwo, omusajja yakkirizibwanga yalinanga abaddu ng'asobola okwegatta n'oyo gw'asiimye mu baddu be, kubanga batwalibwanga property ze, nga bw'olaba omusajja baba n'emmotoka ze nga ziri awo nga waddembe okuvuga gy'aba ayagadde. Nabwe kityo ne ku sayidi y'obuddu bw'ekityo bwe kyali, omusajja bwe yabanga n'abaddu n'abakugu yeegombye mu bo, ne bwe baalinga 100 ng'ayagala kwegatta nabo, obusiraamu bwamukkirizanga. Naam, newankubadde ng'alina omukyala. N'olwekyo ku byonna bye tulabye ebyo, olw'okuba nti omukyala ono, omwana ono aba azaaliddwa mu kkubo okuba nti tewali mu kkubo ekyamu, nga tewaliwo kwegaana, kikakasibwa wakati w'omwami n'omukyala abasinkana mu bukyamu, nga tewaliiwo ndagaano ya bufumbo nkakafu wadde obwannannyini oba obuyinza obuli ku musajja eri omukyala oyo ng'okuba nga muddu gy'ali. Fahuwa natiju natijata iltiqa'i ma'i rajuli bima'i lmar'ati ala wajhin ghayra shar'iyyi, nga ge magoba agafunibwa wakati w'okwegatta oba gye bayita diffusion, wakati w'amazzi ag'omukyala n'ag'omusajja mu mbeera eyo etali ya mateeka matuufu, sawaun kana natijatu irtikabi fahisha azina, newankubadde nga kibaddewo mu mbeera y'omuntu kubanga yeebagadde ekyobuwemu ky'obwenzi oba obutambuze, au istidkhani ma'i rajulin dakhila rahmi lmar'a, oba okuyingiza amazzi g'omusajja mu bwerere bw'omukyala, kama in yuhsalu fi talqihi al-asina'i, nga bwe tulaba ekisobola okujja kye bayita artificial insemination. Bwe twogera ekyo abasayansi abasoma ku sayansi mukitegeera nti kama yuhsalu fi iltiqahi fi talqihi sina'i au istina'i, nga bwe tusobola okutebala kisayansi insemination, ng'oli wanaakwata amazzi g'omusajja yenna. Ebintu ebyo bikolebwa mu mawanga ag'ebweru, simanyi ne wano mu Uganda mpulira nti weebiri. Omukyala nga tayagala kusisinkana basajja, naye n'agamba nti munoonyeze amazzi g'omusajja yenna. Era waliwo nawulirako nti waliwo ensi emu bakugamba nti mu mbeera y'okubeera nti weezanyiikiriza ng'abavubuka abatagala kuwasa, n'akozesa sabbuuni oba n'akola ki byonna by'akola okusobola okuba nga yeggyamu amazzi ago. Amazzi ago waliyo abagagula, waliwo amazzi ago abagaagala, bagakwata ne bagabaggyako. Bannassaayansi bwe nawulira abasinga mukimanyi. N'okyo bwe bamala okuggyako amazzi ago ne bagatereka. Amazzi ago bagakwata abakyala ne bakwata amazzi ago ne bagakuba mu bwerere bwabwe, omukyala n'afuna olubuto n'azaala omwana ataliiko taata. Amakulu babafuula nga nkoko, mu incubators. Naye ekyo kitegeeza fa innahu haythu yakunu fi ma'ana zina, ekintu ekyo tekyawukana na kye tuyita bwenzi, kisigala kye kimu. Kubanga lwaki? Omwana Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekawo ng'ateekeddwa okubaako gy'agwa. Allah subhanahu wa ta'ala omwana yamukwasa omwami omusajja nga yateekeddwa okuba nannyini mwana.
omwana omukyala amuzaala ng'omwana wa musajja. Abakyala bangi bawakana nti nga lwaki. Ebyo nno bingi ebisobola okutegeeza ekyo. Obujulize mu Qur'an mwe buli mu Suratul Baqara nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. N'oyo gwe bazaalidde omwana ateekeddwa okulabirira oyo amuzaalidde wamu n'oyo gwazadde mu kubambaza n'okubaliisa n'ebisigadde ebiringa ebyo. Kyo kiraga bulazi ddala mu butuufu omwana ateekeddwa okuba wa mukyala. Ne buddayo mu kutondebwa kwa Adamu alayhi salaam ne Hawa, okimanyi bumanya nti Hawa yaggyibwa ku lubirizi lwani? Lwa Adamu alayhi salaam. N'olwekyo oyinza obutabuuza nnyo bingi wabula ekyo Allah tabarakahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakigera. Era nassaawo omusajja n'agamba nti ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'i, abaami be bateekeddwa okuyimirirawo ku lw'abakyala mu mbeera zonna, mu kubalabirira, mu kutaasa amaka gaabwe. Byonna abakyala beemanyi. Omukyala ye mu mbeera ze zonna ezisinga obungi munafu, alina kulabirirwa buki? Bulabirirwa. Newankubadde ng'omulembe guno abakyala baagala nnyo okwenkana n'abasajja ne baleka amateeka kye gabalagira. So katugende tunuulire nga bwe tusomye ku baana bali be tugambye nti mu baana ab'obwenzi balimu emiteeko egy'enjawulo. Omwana ow'obwenzi yaliwa ku bano abaana be tusomye. Nkuwadde abaana ba miteeko 5. Tulina gwe bayita waladu zina. Omwana ow'obwenzi nga gwe tulabye ajja wakati w'okwegatta kw'omwami n'omukyala nga tewaliiwo ndagaano ntuufu wadde okubaako n'obwannannyini ng'obw'obuddu. N'afundikira ng'omwana azaaliddwa mu kkubo ekyamu eritali ya mateeka. Kati omwana oyo owa zina n'omwana gwe bayita waladul mulaana, omwana aba bakadde be abaamwegaana, naddala kitaawe nga yamwegaana, yagaa nti oyo omwana gw'ozadde si wange. Abasajja bangi bingi nnyo mu nsi kati babeegaana abaana, naye ng'ababeegaana abaana babeegaana lwakuba nti babeera mu bufumbo. Kyenjagala mwawule nti omwana ow'obwenzi azaalibwa wakati w'okuba nti wali ndagaano ya bufumbo, naye ate waladul mulaana omwana oyo akolimirwa oba omwana eyeegaanibwa bakadde be ne batuuka n'okwekolimira nga bakuba ebirayiro, ne batuuka n'okwawukana ku lw'omwana oyo. Ye mwana oyo abeera yeegaaniddwa bakadde be naye ng'aba avudde mu bufumbo obutuufu. Ekirala tulina omwana gwe bayita alwaladu shabiha, omwana eyeefaanaanyirizibwa oba ali mu shubha. Kye bayita shubha kitegeeza doubt, omwana okubeera nti bakadde mulimu okubuusabuusa wange si wange ng'omuntu takakasa. Ne wabeerawo kye bayita alwaladu laqit, omwana alondeddwa obulondebwa, ne kye bayita alwaladu al-ightisaabi, omwana abeera omukyala ng'akwatiddwa bukwatibwa oba ng'akoleddwako defilement mu mbeera zonna mu ngeri ez'enjawulo. N'olwekyo katugende tulabe alfaruqu bayina waladu zina wal waladul mulaana. Katuokere ku mwana ow'obwenzi, enjawulo ye wakati we n'omwana gwe bayita waladu al-ightisaabi, waladul mulaana, omwana eyeegaaniddwa bakadde be. N'agamba nti waladul mulaana aw li'aani, gwe bayita omwana ow'obwenzi oba kiyita okwekolimira. Kye bayita okwekolimira kitegeeza shahadatu muakkadatu bi aimaanin, nti bwe bujulizi kwe kukakasa okubeerawo wakati w'abafumba ababiri nga bayita mu kkuba ebirayiro, maqrunatin billaana, naye nga bisemberegana n'okwekolimira, qaimatun maqama haddil qadhifi, ng'ebirayiro bye bakuba byebijjawo kye bayita qadhifu, okuwaayiriza. Kubanga okuwaayiriza tukimanyi kuliko haddi, kuliko ekibonerezo ekyateekebwako singa owaayiriza omuntu nga tewali bujulizi. N'olwekyo okuba ebirayiro okwo kwe kudda mu kifo ky'okuwaayiriza fi haqqihi, kuwaayiriza omuntu ng'omuwaayiriza mu kwekuuma kwe, wa maqamu haddi zina fi haqqiha, n'okubeera nti kijjawo okugamba omuntu nti mwenzi mu kwekuuma kwe, amakulu okugamba omukyalo okumuwaayiriza nti mwenzi. N'olwekyo ekyo bwona okitunulidde ekyo jja kiraba, ojja kisanga mu kitabo ekiribwa al-bahru raiqi li ibni nujaymi. Al-bahru raiqi li ibni nujaymi, ekitabo ekitibwa bahru raiqi, ekitabo kya ibni nujaymu, alimu al-hanafiya, omu ku basajja abamanyi
kusaidi ya Imam Abu Hanifa kuba madhhabu ga Imam Abu Hanifa mujalladu gwa kuna safha ya 10 oba olupapula lwa 1022 nagamba nti huwa alwaladu alladhi wulida ala firashi zawjiyatin sahiha gwe bayita waladul mulaana oba waladul li'ani omwana yeeganiddwa bakadde ne batuuka n'okwekolimira maama ne taata ye mwana oyo abazaaliddwa ng'azaaliddwa ku buliri obuli sahiha obutuufu bwe nkunnyonnyola obuliri kirimu emiteeko ebiri oba kirimu entegera ya mirundi ebiri waliwo obuliri bwennyini gwe bw'otegeera ekitanda n'omufaliso n'amasuuka ne bulangiti ne wabaawo kye bayita obuliri mu makulu ag'ewala nga ye mukyala anti omukyala yeebaka omwami n'adda waggulu kyekitegeeza ekyo omukyala yayitibwa buliri mu hadithi wamu n'obuliri buno obwa bulijjo. Lwaki nkugambye bw'etyo? Kubanga n'obuliri obw'omwezi nabwo bubeera buliri naye obutali mu mateeka matuufu. N'olwekyo buno nga bwo obuliri bw'omwana ono eyeeganiddwa bakadde be babeera baafumbiriganwa mu mateeka era ne babeera nga bakola ensonga zaabwe mu mateeka ne bazaala omwana oyo naye omwana omwami n'amwegaana. Wa hukumul qaadi binafi nasabihi min az-zawji ba'da al-mula'anati al-hasilati baynahu wa bayna az-zawja aw wa bayna zawjatihi. Naye wa hakama al-qaadi qaadi oba omulamuzi n'abeera nga bw'atyalamula binafi nasabihi kubanga omwana oyo jjukira taata we bw'amala okumwegaana bagenda ew'omulamuzi gwe bayita qaadi al-islaami ne bagenda ew'omulamuzi alamula ku mateeka g'obusiraamu. Fahakama al-qaadi binafi nasabihi min az-zawji omulamuzi n'alamula n'agamba nti omwana oyo okusinziira ku birabo bibakubye takyalinako kitaawe. Ba'da al-mula'an oluvannyuma lw'okwekolimira al-hasil baynahu wa bayna zawjatihi okuba kubaddewo wakati we ne mukyala we. Ekyo nno yakinnyonnyola ayitibwa omumanyi ayitibwa Abdul Barri muyite Yusufu bun Abdillahi bun Muhammad bun Abdul Barri yakinnyonnyola mu kitabo kye kiyitibwa al-istidhkari n'ekitabo wathqu usulihi. Ekyo nno gyakisangayo ng'akikunnyonnyola. Katugambe nti waladul mulaana kauniha agamba nti kawaladu zina fi umuri minha. Tugenda kulaba enkwatagana waladu zina wakati w'omwana ow'obwenzi wa waladul mulaana n'omwana oyo omwana abeera yeegaaniddwa bakadde be bakwataganira wa era baawukanira wa. Katusooke n'enkwatagana. Enkwatagana wakati w'omwana oyo ayeeganiddwa bakadde be n'omwana ow'obwenzi agambe nti fi anna kulla min waladi zina wal li'ani nasabuhu min jihati al-abi munqati'un. Omwana ono ow'obwenzi n'omwana oyo eyeeganiddwa bakadde be olulyo lwe lubeera lukutuse lutya ku sayidi ya taata aba takyalina kitaawe wadde abantu ba kitaawe. Min jihati n'agamba nti wa min jihati al-ummu thabitun ate ku sayidi ya maama ne lusigala nga lukyaliwo lunywevu. Fanasabuhu li ummihi mutlaqan tewali kubuusabuusa omwana oyo aba asigadde wa ku sayidi ya maama. N'agamba nti lianna ash-shar'a lam ya'tabiru zina tariqan mashru'an li ithbati an-nasab. Olw'ensonga nti amateeka agaffe ag'eddiini busiraamu tegakkirizangako ku mbeera ya bwenzi kubeera nga gakakasa omuntu nti ye nannyini mwana ng'ate yayise mu makubo makyamu. Wali anna walada zina walada li'an lam yathbutu nasabahu min abihi kubanga ono omwana aba yeegaaniddwa bakadde be olulyo lwe lubeera lukutuseewo olwa kitaawo okumwegaana. Ekyo ojja kukisanga mu byennyini mu bigambo bye twogedde mu kitabo ekiyitibwa al-istidhkari ekya Abdul Barri wa huwa Yusuf bun Abdillahi bun Muhammad bun Abdul Barri. Mu kitabo kye ojja kubanga ekintu ekyo okisinkanayo ng'akinnyonnyolako. N'agamba nti ekyokubiri al-hukmu fi mirathi waladi zina kal-hukmu fi mirathi waladi al-mulaana. Ennamula y'obusika bw'omwana ow'obwenzi bwetyo teyawukanirako ddala wadde akatono n'ey'omwana oyo eyeegaaniddwa kitaawe naye nga bali mu bufumbo obutuufu. Liinqitaa'i nasabi kullu minha min abihi olw'ensonga nti abaana abo bombiriri omwana ow'obwenzi n'omwana
oli atali wa bwenzi amakulu eyeeganirwa bakadde be, oyo omwana bombiri lyabo babeera tebakyalina kikamwe bagwa, tebalina bataata, baba basigadde mu bbanga. Ekyo nno yakinnyonnyola ayitibwa omumanyi Ibn Qudama mu kitabo kye kiyitibwa Al-Mughni mujalladu ogw'omwenda ku safha oba olupapula olw'122 yabinnyonnyola ku nsonga efaananako bwetyo. Qaala Ibn Muflih, ayogera omumanyi ayitibwa Ibn Muflih mu kitabo kye kiyitibwa Al-Bad'i ekiyitibwa Al-Mabda'i mujalladu gwa 5 oba juzu ya 5 safha ya 331 ayogera ebigambo bino n'agamba nti idha lam yakun liwaladiha abun likawunihi waladu zina liannahu la n'agamba nti idhan nabwe kityo lam yakun liwaladiha abun omwana oyo asigala talina kitaawe likawunihi waladu zina olw'okuba nti omwana aba ayise mu makubo ga bwenzi liannahu la yunsabu ila zani au manfiyan olw'ensonga nti omwana oyo tasobola kubanga aweebwa mwenzi nga bwe mbagambye nti omwenzi obusiraamu bwamumma omwana gwe muntegeerayo kigamba bw'otyo nti musaayi gwe oba ki, naye mu mateeka ag'eddiini busiraamu omwana baamukumma tabeera wuwo. Au manfiyan bili'aani oba omwana yeegaaniddwa bakadde be, kitaawe amwegaanye n'agamba oyo omwana si wange era n'amwegaanira dda n'agamba nti oyo omwana si wange n'okwerayirira ne beerayirira ne beekolimira nga bwe kiri mu surati Nuuru. Nolwekyo fa innahu yanqati'u ta'asibihi omwana oyo embeera ye ey'obusika bwe eba evuddewo. Kye bayita ta'asibu tujja kukiraba mu maaso nga tutuuse mu kubala ku by'obusika kubanga obusika bwa mirundi ebiri. Obusika butegeeza muliwo obusika bwe bayita ta'asibu al-irithi bilfardi omuntu okubanga asikira omugabo wal irithi bita'asibi n'obusika obw'okubanga omuntu afuna ekintu ekitalina kigero. Amakulu omwana wa mulenzi yenna taata we bw'afa nga yekka gw'azadde omwana oyo ebintu byonna ebya kitaawe aba alina okubifuna, teriyo mulala abifuna okuggyako taata, okuggyako jjajjaawe ne maama we be babeera bafuna ku maali eyo, naye ebisigadde byonna bibeera biweebwa mwana oyo. N'olwekyo mu mbeera efaananako bw'etyo bibeera byonna bikutuseewo benjihati man nafaahu ku sayidi yo yamwegaanye nga ye taata, fala yarithuhu huwa omwana oyo tasobola kubanga asikira kitaawe eyo wadde kitaawe okumusikira, wala ahadun min asabaatihi wadde ku sayidi ya kitaawe tesobola kuvaayo muntu yenna asobola kujja kireiminga mbu ajja kusikira mwana oyo leo ensonga kitaawe yamwegaana. La na'lamu fihi khilafan ku mbeera efaananako bw'etyo teriyo kwawukana kwonna kw'abamanyi wabula bonna bakyegattako. Waqala Ibn Nujaymi omumanyi ayitibwa Ibn Nujaymi ayongera n'agamba ku nsonga eyo yayitibwa Zaiduddin bun Ibrahim bun Muhammadi ye Ibn Nujaymi era ono omu ku bamanyi ku sayidi ya Imam Abu Hanifa mu madhhabu aga Imam Abu Hanifa y'omu ku bamanyi abakukutivu abamanyikiddwa. Yagamba nti waladul mulaana omwana yenna yeegaaniddwa bakadde be, wa waladu zina n'omwana ow'obwenzi fi hukumi almiraathi bimanzilati wahidati rashida bihukumi almanzilati waladi rashida. Yagamba nti omwana yenna bakadde be abamwegaanye oba eyeegaaniddwa mukadde we omusajja n'omwana ow'obwenzi bali mu nnamula y'emu fi hukumi almiraathi bali mu nnamula y'obusika bimanzilatin bali mu kifo bafaanaganako waladu rashida omwana oyo aba afuniddwa bitariqatin sahihi nasabi omwana oyo aba afuniddwa mu mateeka amatuufu nga kyategeeza mu kyo nti laisa lahu abun omwana oyo talina taata, ategeeza omwana ow'obwenzi n'omwana aba yeegaaniddwa bakadde baba asigadde mu bbanga nga talina taata, wala qarabata abi wadde okubaayo n'owooluganda ku sayidi ya kitaawe. N'olwekyo fala yarithu hadha alwaladu min al abi omwana oyo tasobola kusikira kitaawe mu mateeka wa qarabatihi wadde ab'ekika kya kitaawe, wala yarithu al abu wala qarabatahu wadde taata okubanga asikira omwana oyo wadde abamu ku booluganda ba kitaawe era nabo tebasobola kubanga bamusikira min hadha alwaladi nga basikira omwana oyo tebasobola lianna qawma al abi lw'ensonga nti ku sayidi ya taata tabia lahu fi qat'i nasabi
babeera buli taata lwaba yeegaana omwana ennamula ebuna egenze ne ku famire ya taata omwana taba wa mu famire ye. wa huwa waladul ummu fayarithu minha wa min qarabatiha. olwo nno aba asigadde ku sayidi ya maama era abalibwa nti mwana wa maama, n'olwekyo omwana oyo aba asikira maama we. watarithu qarabatiha, era n'agamba nti watarithu l ummu qarabatiha, era nabwe kityo omwana oyo sayidi ya maama babeera basobola okusikira omwana oyo singa aba alisa ebyobugagga. n'olwekyo ithan ku lw'ensonga eyo waladul mulaana, omwana yenna eyeeganiddwa bakadde be kawaladu zina yathbutu nasabihima minha, yafaanaganira ddala n'omwana ow'obwenzi kubanga babeera bali mu kyekimu mu nnamula. Ekigabo ekyo kyakulembedde Ibn Nujaymi wahuwa Abdullah ibn Ibrahim yakireetera ddala mu kitabo ekiyitibwa al-Bahru ar-Ra'iq fi juz'i ar-rabi'i, yakireeta mu kitabo ekiyitibwa al-Bahru ar-Ra'iq mu kitabu oba mujalladu oba paati ey'omukuna ku safha oba olupapula olwa 129 n'akinnyonnyola ku nsonga ekyo. n'olwekyo ku nsonga eyo n'agamba nti haithu tarithuhu wa yarithuha, omwana oyo asikira maama we era no maama asikira omwana we. liannahu qabla al-infisaali, because oba omwana oyo olubereberye nga maama we tannamuzaala, huwa ka'udhuwun min a'dha'iha, omwana oyo yabadde abalibwa ng'ekiyungo ku maama we, hissan mu mbeera ey'okuwulira feeling wa hukuman ne munnamula, kubanga omuntu bw'alaba omukyala atambula tasobola kugamba nti omukyala wuuli n'omwana we, era agamba buga nti omukyala ow'olubuto wuuli, amubala as a whole, amubala kyekimu, tayawula nti ono mwana ono maama, wabula agamba nti omukyala w'olubuto wuuli oba omukyala oyo omuzito, amakulu omwana abalibwa nga kyekimu ne maama we mu mbeera y'emu mu nnamula. hatta taghadha bighadhaihi, n'okutuukira ddala omwana okubeera nti mu mbeera eyo abeera afiidinga ku maama we, amakulu abeera afuna kyekimu okuva ku maama we, kyetugambye nti abeera nga kiyungu. abasoma sayansi mumanyi kye bayita umbilical cord, omwana oyo mwaba afiidingira abeera n'ekirira ekimuvaako nga kikonnekitinga direct ku maama we, ng'ekirira ekyo omwana oyo buli mmere maama gy'alya n'omwana oyo agifunako, kyebava bagamba nti ka'adhuwi minha, abeera ng'ekiyungo kyekimu. ebigambo bye bimu yabireetera omusajja ayitibwa oba omumanyi ayitibwa Ibn Nujaymu, twamuyise Zaiduddin ibn Ibrahim ibn Muhammadi, yaleeta ebigambo ebyo n'abeera nga bw'ati abinnyonnyola mu kitabo kye kiyitibwa al-Bahru ar-Ra'iq omujalladu ogwokuna safha yennyini ezo 129, osobola okubanga ebintu ebyo obisisinkanayo. ekyokusatu, omwana ono kyagatta wamu n'omwana ow'obwenzi bye bagattagana oba bye bafaanaganya, anna waladu zina, mazima ddala omwana ow'obwenzi wa waladu li'an, n'omwana oyo ayaviirako bakadde be okubanga beekolimira, la yulhaqaani ma'a wujudi shibha, abaana abo tebabaako ku sayidi gye bagwa, ku sayidi ya taata tebafunako kitaabwe olw'ensonga olw'okubuusabuusa okuba kubaddewo. fala ta'athira lilqiyafa fi luhuqihima, n'olwekyo eno irimu ekwatagana, ilmu alqiyafa kitegeeza omuntu okubeera nga amanyi ilhaqu nasabi, omuntu okubanga asobola okulatunira abantu n'abatunulya bw'ati n'agamba nti omuntu ono ava mu famire gundi lishawahidi, okusinziira ku ebyo by'aba alabye ebifaanagana ne famire eyo. ekyo nno twakiraba nti mu baabi ilhaqi nasabi, bw'ogenda ku baabi ilhaqi nasabi ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatuukawo wakati wa Zaid ibn Haritha eyali mawula wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam gwe yatana mujja mu buddu, yalina omwana gwe bayita Zaidi, yali alina omwana gwe bayita Usama. Usama oyo yali mwana muddugavu kyokka nga ate kitaawe muwarabu newankubadde nga yali muddu. kakati taata agenda okulaba omwana ono nga tamufaanana kala, omwana muddugavu nnyo zigi ate taata mweru muwarabu ddala, n'atuuka okugamba nti omwana ono alabika si wange. ne baleeta Ali ibn Abi Talibi n'atunula n'ageraageranya wakati wa Usama awamu ne Zaid ibn Haritha
n'atunulira ebigere n'atunulira Zaidi yenna n'alinza n'agamba nti omwana ono mwana wa Zaidi. Era ekyo ne kikakasibwa nabbi ng'ayogedde ekigambo n'agamba nti alamukum bi ilmi alqiyafa aliyu au kama qala alayhi salam. Nabbi yagamba nti abasinga okumanya ilmu alqiyafa irimu ebikwatagana n'ebyokuzza famire oba omwana okumuzza eri famire ye oba omuntu okumunasaba eri famire ye, Ali yabasinga kye bayita ilmu alqiyafa. Nolwekyo ne batugamba nti ilmu alqiyafa wano mu kaseera kano tekola. Lwaki? Li anna fi ithbati nasabi minhu bilfirashi hukum binafyihi an ghairihi fabauda dhalika. Kubanga mu mbeera ekakasa olulyo omuntu ono mwalina okugwa lwegaaniddwa. Oba muntegeera bulungi? Mu mbeera eyo nti omwana ono mulaana, omwana ono bakadde be gwe beegaanye ne batuuka n'okwekolimira ye olwedde abeera agaaniddwa. Kale n'olwekyo mu mbeera gye yali badde baga nti bamuzzaamu eri bakadde be eba terina mukwezise bwe tuyinza kuyita, kubanga olwedde bakoze eki? Bamwegaanye abe twali badde tugamba nti be bakadde be. N'olwekyo olinamula neeba nga tekyaliwo, tetusobola kuvaayo okugamba nti adduleeta ilmu alqiyafa ey'okugeraageranya, tutunuulire tugeraageranye, kubanga olwedde beegaaniddwa. Ekirala kye tusobola okubanga tunulako mu mbeera efaanako bwe wannassu fi dhalika, kubanga obujulizi ku nsonga eyo kwe kubeera nti abazadde bakoze eki? Bakyegaanye. Nagamba nti wa ilhaquhu bishibhati istidlalan wal istidlalu la yusta'mal ma'a wujudi nassi. So obyo ebyokwefaananyiriza biba tebikyakola kubanga olwedde tufunye obujulizi obw'enkukunala obw'okwegaana kwa taata eri omwana we. Ojja kugenda ekirabo ekitabo Imam al-Mawardi ekiyitibwa al-Hawiyu al-Kabir, ekiyitibwa al-Hawiyu al-Kabir ekya Imam al-Mawardi ng'akinnyonnyola mujalladu gwa 11 safha oba olupapula okuva ku lupapula olwa 5/6 okutuuka eddala kwa 5/7 nga nnyonnyola ensonga eyo. Ebyo nno bye bimu ku bintu by'olaba ng'omwana ow'obwenzi babifaanaganyiza ddala wamu n'omwana eyeegaaniddwa bakadde be. Katugende tulabe alfaruqu bayina waladu zina an waladi almulaanati fil umuri, enjawulo wakati w'omwana ono ow'obwenzi gwe benza obwenzi n'omwana abeera yeegaaniddwa bakadde be, kubanga bali mu nnamula y'emu naye waliwo bye bafaanaganya ne wabaawo ne bye baawukanya. Ekisookera ddala waladu almulaana yaqta'u nasabuhu min almulaini. Omwana oyo gwe bayita mulain, omwana oyo olulyo lwe lwo lukutulwawo na kitaawe mu mbeera ya kubeera nti bakoze eki? Bakola emiganye ne maama we. Wala yakunu li ahadin fihi haqqi da'wa nasabi, era tewasobola kuvaayo omuntu mulala yenna gwe tusuubira mu mbeera eyo kuvaayo kujja keremenga nti omwana wange, kubanga olwedde oli aba mukyala mufumbo n'oli abeera bbaawe. Omukyala azaalidde omwana we bbaawe ate bbaawe n'amwegaana. Tetusuubirayo muntu kujja kugamba nti omwana oyo wange. Lianna fi ithbaati nasabi minhu bilfirashi, kubanga mu nsonga ezinyweza olulyo n'oluganda n'akajegere k'omwana oyo olwedde ensonga ziba weeziri nga ye firashi bwe buliri. Obuliri n'abagambye bulimu emirundi 2. Obuliri butegeeza blanketi, ekitanda, ssuuka n'omufaliso, ate obuliri busobola okutegeeza omukyala kubanga omukyala gwe beebakako. Kyagamba nti hukumu binafiyihi an ghairihi fabauda dhalika. N'olwekyo mu mbeera eyo olw'okubeera nti wazzeewo okwegaana omwana oyo n'asigala mu bbanga nga taliiko nannyini ye, ne tujja kukola n'ensonga lwaki alina kusigala mu bbanga. N'olwekyo ensonga eyo ne kibeera nga kirina tekisobola kujja, omuntu tasobola kuvaayo kukireminga mwana oyo kugamba nti oyo omwana waani, oyo omwana wange. Ekigambo ekyo Imam Sarkhasi ayitibwa Shamsuddin Abubakari Muhammadi yakinnyonnyola. Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahali as-Sarkhasi ayitibwa Imam Sarkhasi yayitibwa Shamsuddin Abubakari Muhammadi bun Ahmadi bun Abi Sahali as-Sarkhasi yakinnyonnyola mu kitabu kye kiyitibwa al-Mabsuutu. Ekitabu kye kiyitibwa al-Mabsuutu, ensonga eyo yaginnyonnyola n'agirambulula. Ekintu ekyokubiri
enjawulo wakati w'omwana ayeeganiddwa bakadde be n'omwana ayendeddwa oba omwana azze mu mbeera nga magoba gakola bwenzi. Agambye nti waladul mulaanatu yulhaqu ila almulaini idha stalhaqahu. Omwana ono ow'obwenzi lwaki ayinza okusigala mu bbanga? Bino mubirabyeko ebbanga ddene. Omusajja asobola okwegaana omwana naye oluvannyuma lw'akaseera kati olwaliwo wajjawo bino ebya DNA simanya biki test. Omwana oyo asobola okugenda n'akerebererwa oba kukola amakubo mala gonna ne gajjawo ne kijja kizuulwa nti omusajja kyali kikyamu okwegaana omwana newankubadde ng'afuna omusango mu mbeera efaananako bw'etyo. Omwana oyo asobola okubeera nga adda eri kitaawe, asobola okufunikaako kitaawe. Kyova olaba asigala mu bbanga wali teteekeddwa kuvaayo muntu yenna amukireyiminga kubanga aba yeegaaniddwa bwegaanibwa kitaawe. Wawaladu zina la yulhaqu ila zaani. Ate omwana ow'obwenzi oli ne bwavaayo n'akireyiminga nga bino ebiri ku mativi ebiraga nti ddala mu butuufu obwonoonefu bwatuuka ku ddala lya kika kya waggulu. Omusajja omukulu alina ebirevu ebirina n'envi, akuze n'okukadiwa ng'akaddiye, tasobola kuswala kuvaayo mu maaso ga TV ga ntimbe ensi yonna kumulaba kukireyiminga nti maka ga gundi yagenda n'ayenda ku mukazi we n'amuzaalamu omwana era amwetaaga. Birabise nnyo ku mativi, kiraga obwononefu bw'omulembe guno n'okulaba nti ddala mu butuufu okubonerezebwa kwaffe kuli ku mwanjo. N'olwekyo omwana ow'obwenzi oli ne bwavaayo ng'amukireyiminga nti ye yajja n'ayenda ku muwala wo oba ku mukazi wo oba kwani, takkirizibwa era omwana oyo tamuweebwa. Obusiraamu gye nnamula yaabwo. Naye ate ono omwana eyeegaanibwa bakadde be oludde baba bamanyiddwa naye nga bamwegaanye bwegaanyi, omwana oyo oluvannyuma asobola okuddayo singa taata aba akyusizza n'agenda ne kizuulwa nti yali awaayiriza mukyala we, olwo asobola okuddayo omwana oyo n'addayo mu lunyiriri lwa kitaawe omutuufu kubanga baali mu bufumbo obutuufu era nga bafumbo abawangaalagana bonna oba oliawo nga bazaalayo ne ku baana atali omu. N'olwekyo fi aqwaali aljumhuri ng'ekyo nno abamanyi bonna abasinga obungi kye beegattako ku mbeera efaananako bw'etyo. Ayagala okukimanya ekyo ojja kgenda mu kitabo ekiyitibwa Al-Mughni ekya Ibn Qudama omujalladu ogw'omwenda safha ya 123 ensonga eyo ojja kwongera ogigazibwamu yagyogera. N'olwekyo mu mbeera efaananako bw'etyo ne tugamba nti omwana oyo ateekeddwa okubeera nga azzibwa eri kitaawe singa kitaawe abeera akkiriza nti omwana wuwe n'agamba nti omwana biri bye nnali njogera byali bikyamu, naye omwenzi bw'ajja ng'akireyiminga wallahi taweebwa mwana oyo ku lw'okwegatta kw'abamanyi. fa idha akdhaba almulaa'inu nafsahu fa innahu yathbutu nasabu minhu. Omuntu singa yeerimbisa n'agamba naye bye nnali njogera byali bikyamu, kuba waliwo ababikola ng'alina kyagendereramu ne yeegaana omwana n'akuba ebirayiro, naye w'otuukira n'okwekolimira mwana wattu okuva mu kusaasira kwa Allah ne wejja mu kusaasira kwa Allah, kiba kitegeeza ensonga eyo eba egenze wala, teba yakusaaga. N'agamba nti liwaladil mulaana, omuntu yenna singa abeera azze n'agamba nti omuntu oyo amakulu n'agamba nti omwana ono, omusajja yenna singa akomawo n'agamba bannange nze nkomyewo kiri kye nnali ndiko kyali kikyamu omwana wange, omwana oyo amuweebwa. li anna nasaba waladil mulaana, olw'ensonga nti olulyo lw'omwana oyo omukolimi oba abazadde babeekolimira abaamwegaana ne beekolimira kaana thabitan min azzawji bilfirashi wa baqiya ba'da al-li'ani mawqufan, nti omwana oyo yabadde already alina bakadde be era yasigadde mu bbanga oluvannyuma lw'abakadde be okumwegaana. Mukitegedde bulungi, ne beegaana hatta la tunfadhu da'wata al-ghayri fiihi, kuba n'ensonga eyamusigazza mu bbanga lwa nsonga kubeera nti tetukkirizaawo mu kwesese muntu yenna asobola okujja ng'akireyiminga omwana oyo okugamba nti nti wuwe. Ojja gisanga ensonga eyo ng'aginnyolako al-Imaamu Sarkhasi nga bwe tumulabye wali, ayitibwa Shamsuddin Abubakari Muhammad bon Ahmad bon Abi Sahali as-Sarkhasi, yakinyonyola mu kitabo kye kitibwa Al-Mabsuutu omujalladu ogw'e13 safha ya 143. Ojja kuddayo obeere ng'oginoonya, yeyongera n'agigaziya ku ensonga eyo efaananako bw'etyo. N'olwekyo fawaladu zina la yulhaqu bihi, omwana omwenzi ow'obwenzi talina gwaweebwa wabula omwana yasigala wa maama we, taweebwa mwenzi.
omwana oyo omukyala nga bayindako mwende abantu benda ku bawala b'abantu nga bw'eri embeera olwaleero oli najja ayenda ku muwala wo ng'ayagala omumuwe olw'okuba amwenzeeko omwana oyo tabeera wuwe tamuweebwa wa in i'tarafa bihi newankubadde ng'ajja n'agamba nti ddala butuufu ne yeekakasaako nti bannange nze namwendako owulidde kubanga era bwe yeekakasaako obwenzi kitegeeza yeekakasizzaako okuttibwa n'agamba nti amma waladu li'an naye ate omwana bakadde be abeekolimidde oba ne bamwigaana ne beekolimira idha akthaba nafsahu mukadde we bw'abanga yeekubyemu n'ategeera amazima luhiqa alwaladi omwana asobola okudda eri kitaawe ekyo ekintu yakinnyonnyola ayitibwa omumanyi ibn al-muflihi mu kitabo kye kiyitibwa al-mabda'i juzu ey'omusanvu safha okuva ku 62 okutuukira ddala ku 7 ne imamu sarkhasi alimu sarkhasi oba omumanyi ayitibwa sarkhasi mu kitabo kye kiyitibwa al-mabsuutu mujalladu ogw'e13 ku lupapula olw'2 akyagadde osobola okuddayo n'obeera ng'ogaziwamu. Ekintu ekyokusatu kye baawukanya omwana ow'obwenzi ku mwana oyo ayeegaaniddwa bakadde be anna agambye nti man wasfi waladi lmulaana man wasafa waladi lmulaana annahu waladu zina omuntu yenna avaayo ng'olabye abakadde ababiri bavuddeyo ne takhasamaani fil waladi ne babeera nga biba tebayombera ku mwana ng'omusajja agezaako kugaa nti omwana si wuwe gwe n'ovaayo nga byaggwa n'ogamba omwana nti omwana oyo wa bwenzi n'aga nti wa bwenzi ayi kadhafahu obeera omuwaayiriza n'okadhafa n'owaayiriza ne maama we n'olwekyo yuhaddu hadda alqadhifi omuntu oyo akyogedde akubibwa embooko oba afuna ekibonerezo ky'omuntu oyo abeera awaayirizza akanyugiriddwa omuntu enda almalikiya ku saidi ya imamu maliki Malik ibn Anas mu kitabo ekiyitibwa al-mudawwanatu al-kubra omujalladu ogwokuna safha ya 502 bajja oba okubibwa ekibonerezo ky'omuntu oyo weekiri akubibwa olw'okuwaayiriza nga wadde biri byaliwo wakati w'abali gwe tebikwatako wainda imamu Shafi'i wa imamu Shafi'iyya wa inda Shafi'iyya neeri ku saidi ya imamu Shafi'i madhhabu ga abagobera amadhhabu ga imamu Shafi'i omuntu oyo era naye abonerezebwa genda mu kitabo ekya imamu al-Mawardi ekiyitibwa al-Hawi al-Kabiri omujalladu ogw'e11 safha ya 89 paka ku 9 naye yakinnyonnyola nanyola n'ekibonerezo omuntu oyo kyateekeddwa okuweebwa ne ku saidi ya imamu al-Hanabila Ahmad ibn Hanbal nawe ekito naye yakikola yakinnyonnyola era omusomi y'omu ayitibwa omumanyi y'omu ayitibwa al-Imam al-Mawardi mu kitabo kye ekiyitibwa al-Insaf omujalladu ogw'e10 ku safha y'e191 yabinnyonnyola nannyonnyola n'ekibonerezo omuntu oyo kyalina okufuna bikhilaafi waladi zina wabula ate okwawukana okwo ku mwana ow'obwenzi waddaliiru dhaalika n'obujulizi ku nsonga eyo amakulu omwana ow'obwenzi oli bw'aga nti oyo mwana mwende nga ddala kituufu kyakakasibwa tafuna kibonerezo naye ate omwana aba yeegaanibwa obwegaanibwa bakadde be gwe n'ovaayo n'ogaa nti bwenzi oba n'ogaa bakadde be nti benzi oba bakanyuugiridde mu surati Nuuru aya mweziri ezitukakasa nti omuntu abaayiriza n'akanyuugirira omuntu ekintu eky'obwenzi ng'ate si kituufu alina okukubwa embooko 8 n'okubeera nga tetukkirizibwa bujulizi bwe bwonna ku nsonga yonna paka lwayeenenya omuntu efaanako bw'atyo n'olwekyo obujulizi ku nsonga eyo tubufuna okuva ma rawahu Abu Dawuda fi sunanihi hadithi yaleetebwa Abu Dawuda omumanyi ku bamanyi ba hadithi mu kitabo ekya Sunan min hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadithi ng'eyitibwa ejibwa Ibn Abbas Allah aseme ku bombiriri anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mtumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama farraqa bayna al-mula'anaini wa nafa an-nasaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yayawukanya abantu ababiri abeekolimira omwami n'omukyala wa nafa an-nasaba n'agaana n'olulyo amakulu n'agaana n'omwana okubanga amuzza ku saidi ya kitaawe wa qada alla yudda'a waladaha li abin era n'agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'assaawo etteeka nti teteekeddwa kuvaayo muntu yenna avaayo n'akilayiminga ng'agamba nti oyo omwana wuwe wala turuma wadde omukyala okubanga akanyugirirwa ebigambo by'obwenzi wala yuruma waladaha wadde omwana we okubeera nga naye ayitibwa omwana ow'obwenzi
waman ramaha n'oyo yenna yamukanyugiriranga ebigambo ebyo au rama liwaladiha oba n'akanyugirira omwana oyo aba yeganiddwa kitaawe fa alaihi alhadda omuntu oyo ateekeddwa okuba nga atuusibwako ekibonerezo. Omuntu oyo akikuzaako ekibonerezo. Ekyo ekitabo ojja kukisanga hadithi eyo twagambye eri mu kitabo kyani ekya Sunan ekya Imam oba ayitibwa Imaamu Abu Dawuda Sulaiman ibn Ash'athi as-Sijistani. Ojja kukisanga ekitabo ekyo kirwa as-Sunan mu kitabu talaq kye bayita kitabu talaq oba ebikwatagana ku talaka babu li'ani mu mulyango ogw'okwekolimira. Ojja kubisangayo abayagadde okubanga obifuna gyebiri. Qala sahib al-Mughni ayogera nannyini ekitabo Mughni ye Ibn Qudama n'agamba nti wayuhadda omuntu yenna oyo afuna ekibonerezo man qadhafa al-mula'ana omuntu yenna avaayo n'awaayiriza omwana oyo gwe babeera beeganye bakadde be. Oli n'agamba nti uyu mwana wa benzi ateekeddwa okufuna ekibonerezo. Wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mazima omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama qadha fil mula'anati alla turuma yamala dda okubeera nti alamula nti omuntu yenna omukyala yenna omwana we baba bamweganye bbaawe omukyala oyo tateekeddwa kukanyugirirwa na bwenzi wala yuruma waladiha wadde omwana we okubeera nti omwana ayitibwa wa bwenzi nti genda oli mwana wa bwenzi ng'abantu abakyala babikozesa. Fa alayhi alhadda singa ekintu ekyo kifunibwa omuntu aba akikoze ng'abakyala mukyala banyiigagamu katone munne n'akakana ka bwenzi genda olina mwenzi ne bbaawo kyava yeegaana omwana. Singa ebintu ebyo bifuniseewo omukyala oyo alina okufuna ekibonerezo eky'omuntu abeera akanyugiridde munne ekikolwa ky'obwenzi ng'ate tekiriko bujulizi. Ne haddi eyo gyafuna mu surati Nur tugambye mweri emboko 8 n'okuzira obujulizi bw'omuntu oyo ku nsonga yonna tuba tetukyamuggyako bujulizi. Lianna hasanatiha lam tasqut billi'ani olw'ensonga nti okwekuuma kw'omukyala oyo n'okugamba nti omukyala oyo si mwenzi tekyavaawo lwakuba nti bbaawe yeegaana omwana. Wala yubattu zina bihi wadde okubeera nti obwenzi bwanywezebwawo nti omwana oyo naye wa bwenzi. Walidhalika lam yalzumuha bihi haddun ne ku nsonga eyo kyova olaba ng'omukyala ono beekolimira bwekolimizi na bbaawe wabula tebassaawo kibonerezo nti waliwo ateekeddwa okufuna ekibonerezo wabula okwekolimira kwabwe beegoba mu kusaasira kwa Allah singa ensonga ezo zisangibwa nga ntuufu kubanga omwami alabira emirundi ena ogwokutaano ne yessaako obusungu bwa Allah n'omukyala naye n'alayira ne yessaako ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo waman qadhafa ibn al-mula'ana faqala omuntu yenna avaayo n'awaayiriza omwana oyo eyeegaanibwa kitaawe n'amugamba nti mwana wa bwenzi n'amugamba nti wawaladuzi n'agamba nti mwana wa bwenzi fa alayhi alhadda ateekeddwa okufuna ekibonerezo nga bwe twakirabye mu kitabo kya al-Allama Ibn Qudama ekiyitibwa al-Mughni mu mujallad ogw'12 safha ya 4 okutuukira ddala ku 2 nga nnyonnyola ku nsi eyo. Nsonga eyo waqaala ad-Dasuuqiyu ayogera Imaamu ad-Dasuuqi fi hashiyatihi mu kitabo kye kiyitibwa al-Hashiya. Imaamu ad-Dasuuqi yayitibwa Shamsuddin Muhammad arrafahu ad-Dasuuqi nti Imaamu Shamsuddin Muhammad yerinnya lye yamanyikibwanga Dasuuqi mu kitabo kye kiyitibwa Hashiyatu ad-Dasuuqi ala sharhi al-kabiri kiyitibwa Hashiyatu ad-Dasuuqi ala sharhi al-kabiri. Yabeera ng'agamba mu nsonga efaanako bwetyo n'agamba nti law qadhafaha omuntu yenna singa avaayo n'awaayiriza omukyala oyo n'agamba nti au qadhafa ibnaha oba n'avaayo n'awaayiriza omwana oyo nga mukanyugirira ekikolwa ky'obwenzi benafiyi nasabi an abiihi ng'agezaako okugaana akutulawo olulyo olwo wakati we n'ekitaawe w'omwana oyo alladhi la anaha fihi haddul qadhifi bidhalika ng'akutulawo olulyo wakati w'omwana oyo ne kitaawe mwana wattu kubanga oyo omuntu wano mu mbeera y'okwekolemera wakati w'omwami n'omukyala nga beeganye omwana tuba tusuubirayo nti omusajja amazima gayinza okuvaayo
omwana n'abeera nga addayo eri olulyo lwe mu lulinyiriro lwe lwava okwabukanako n'omwana ow'obwenzi. Kati ate gwe bw'ovaayo n'okanyugirira obwenzi nti yayenda bwenzi, kiba kitegeeza okutuliddewo ddala nasabu, olulyo oba olugiddewo ddala, kubanga omwana ow'obwenzi tetumuwa musajja amukireyiminze. liannahu lam yajiz binafi nasabihi lisihati listihaqi bihi, oyo omwana ye aba akyalina amakubo agasobola okubeera nga addayo eri kitaawe. alladhi laana fiihi lahu, oyo yali yamwegaana mu nsonga efaananako bw'etyo. N'olwekyo ekyo tugambye bwe kityo bwe kiri. N'olwekyo idhan huna min khilali ma sabaka, bwe tutunulya ebigambo byonna bye tusomye ebyo, najidu alfarqa baina qadhfi ummi waladi zina, tusanga enjawulo wakati w'okuwaayirizawo omukyala aba yazaala omwana mu bwenzi, wa qadhfi awladi almulaana, n'okubeera nga n'okuwaayiriza omwana abazaaliddwa omukyala oyo ng'omwana we yeegaaniddwa. Fayuhadda qadhifi ummi waladi almulaana, omuntu yenna aba awaayiriza omukyala oyo aba yeegaanibwa omwana we nga bbaawe yamwegaana naye nga bali mu bufumbo obutuufu, afuna ekibonerezo. Wala yuhadda qadhifi ummi waladi zina, naye ate omuntu abeera agambye oba akanyugiridde ekigambo ky'obwenzi eri omukyala gwe tumanyi ddala yali mwenzi, ye tafuna kibonerezo. Lakin naye law qadhafa waladu zina fi nafsihi fa alayhi alhadda, omwana ow'obwenzi singa ye avaayo neyeegamba nti nze ndi mwana wa bwenzi, omwana oyo afuna ekibonerezo, kubanga omwana oyo yeegaanibwa bakadde be, naye ate yenagamba nti bakadde bange bannyenda bwenzi, oyo omwana abeera afuna ekibonerezo. Kama law qadhafa waladu mulaana, ng'era bwe kibeera ku mwana almulaana, abeera akoze eki? Abeera bakadde be nga bamwegaanye. liannahu muhsinun afiifu, olw'ensonga nti omwana oyo yabe muhsanu afiifu, abeera alina ensa, atwalibwa okuba nti alina ensa era eyeekuuma. Wa innama dhambu, olw'ensonga nti liri ezzambi li abawaihi, lisigala lya bakadde be. wa fi'luhuma, era kyali kikolwa kyabwe bo bombiri, maama ne taata. La yasqutu ihsanihi, oyo omwana ye takigabanako. Fala taziru wazirata wizira ukhra, omwana oyo yaba tafuna ki? Tafuna musango ku nsonga eyo. Yakinyola al-Imam Sarkhasi mu kitabu kitibwa al-Mabsut mujallad ogw'omwenda safha ya 127. Ekyokuna agambye nti tajuzu shahadatu waladul mulaana fi zina inda al-Malikiyya, omwana ono abeera yeegaanibwa bakadde be bwe tuba nga tulina obujulizi bwe twetaaga, nga waliwo omuntu gwe tulumika obwenzi, omwana ono najja nga tumanyi nti bakadde be baamwegaana, najja nga awa obujulizi ku bujulizi obw'emirundi ena bwe twetaaga omuntu okumukakasako ddala yayenze, bw'aba nga kwali obujulizi bwe bukkiriza. Bikhilaafi waladi zina, okwawukana n'omwana eyayendebwa obwendebwa ku mukyala yamwenda obwenzi, fa innahu la yuqbalu shahadatuhu fihi indahum, oyo omwana ye obujulizi bwe tebutwalibwa eri Imam Maliki. Haithu jaa fi dhalika qawlu alqadhi abil walidi, ekigambo ekyo kyaleetebwa mu bigambo by'omulamuzi ayitibwa abil walidi. Agambye nti tajuzu shahadatu ibn al-mulaana fi zina, omwana oyo yeegaanibwa bakadde bwe bw'abanga avuddeyo kubanga alina ensonga gy'awako obujulizi etwalibwa. Wala yashbihu waladu zina, naye ate teyeefaananyiriza mwana wa bwenzi. Amakulu obujulizi bw'omwana ow'obwenzi bugaanibwa, ate obujulizi bw'omwana oyo eyeegaanibwa, omwana eyayendebwa bugaanibwa, naye ate omwana oyo bakadde be gwe bakola ki? Gwe beegaana bwo butwalibwa. Ekyo nno yakinyonyola Ibn Rushd, yayitibwa Abul Walid Muhammad bin Ahmadi bin Rushd al-Qurtubi, yakinyonyola mu kitabu kye kitibwa al-Bayani wa Tahsili, yakinyonyola ensonga eyo n'abeera nga kiruleetera. Ensonga endala gye tuyinza okuggyako awo nga y'eyokutaano, yagamba nti tukurahu imamatu waladu zina inda al-Hanafiyya, ku saidi ya Imam Abu Hanifa omwana ow'obwenzi yeetamibwa, obukulembeze bwe bwetamibwa okubeera imaamu, takkirizibwa kubeera imaamu. Ekyo nno yakinyonyola Imam al-Kasani Alauddin Abu Bakari bin Mas'udi al-Kasani, yakinyonyola mu kitabu kitibwa Bada'i Sanai fi tartibi shara'i, yakinyonyola mu kitabu kyekyo
n'abiranganyula ku bukulembeze bw'omwana ow'obwenzi nga tebukkirizibwa, takkirizibwa kulembera wadde mu swala. Imam Abu Hanifa tekikkirizibwa. Wa Shafi'iyya, ne ku sayidi ya Imamu Shafi'i eri abagoberezi b'amadhhabu ga Imamu Shafi'i bakigaana, gamba nga ma sharahahu Imamu Nawawi. Imamu Nawawi kiyannanyula mu kitabo kye kiyitibwa Al-Majmu'u mu mujallada ogwokuna safha ey'ekikumi 181 yakinnyonnyola embeera eyo okuba nti obwayimaamu obukulembeze bw'omwana tasobola kubeera mukulembeze mu swala, tasobola ku imaamu wa muzikiti, tasobola kubeera mukulembeze wa ggwanga, tasobola kubeera mukulembeze wa busiraamu wadde okubeera mufuti, tasobola wadde qaadhi. Babigaana era bitamwa eri amadhhabu aga Imaamu Abu Hanifa wamu ne Imaamu Shafi'i. Naddala ku mwana oyo akakasa obuvo bwe gy'avudde. Bikhilaafi waladil mulaana, ate okwawukanako n'omwana abeera yeegaaniddwa bakadde be. Tugambye nti oyo omwana ye nnamulaze zisigala weeziri wadde talina taata we yamwegaana. Oyo omwana asigala ennamulaze busiraamu abeera omukulembeze obujulizi bwe butaaliwa mu mbeera zonna. Wabillahi tawfiq. Tujja kukomawo olunaku olwaleero insha Allah. Olunaku oluddako biidhnillah tusuubira tujja kulaba alfaruqu bayina waladu zina wa waladu shibha. Tujja kutunulira omwana oyo omwana eyeegaaniddwa bakadde be n'omwana abuusibwabuusibwa oba awula otya insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.